Prezimenta ekola eby'omutwe bulijjo tuli mu kiro ekikeesa olunaku olwokusatu oba ekizibiriza olunaku olwokubiri ennaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogw'ekitiibwa Shawwal tubakolesera mwenna ababadde mu kukola mukazana n'okunoonya riziki tusobola Allah subhanahu wa ta'ala awuwe emikisa mwebasuubira okugira osaka emikono ate tusobola Allah subhanahu wa ta'ala twongere obugumiikiriza ku ebyo bye tusuubira okugenda okufuna ne tubeera nga tubifunye. Amin. Wangu omuntu akumaca abyewakaawe akagita kumutute bamutumye engatto bamutumye ekitokisi bamutumye eki bamutumye ennyaanya namaliriza nga sente zafuna tezisobola kubeera nga zigwa mu ebyo bimutumiddwa. Tusobola nga kitibwa tobulokuyikiriza naye okusuubira ebijja mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala byageze nga byawukana n'ebyo. Amin. Pulogulaamu yaffe era mu ntaawa n'omukadde waffe Sheikh Sulaiman Kasule tunuulira sinajja busika nsonga nkulu mu busiraamu olwokubanga buli muntu yenna yinna ayina okuyitamu ng'otasika osikirwa ate era buli w'osika era olina okusikirwa saaga tusaaga majihana libashari ebipabuliko ekiri Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti talina muntu okuva wetandika ensi eno ajja okubeerawo lubeerera natuuka n'okubuuza nabi sallallahu nti afa imita فهم الخالدون فإن مت فهم الخالدون. oba naasigalawo kityo ekyokubeera nti tusuubira okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala naffe tubako n'enteekateeka egezaako okulambika omuntu abazza eri Allah subhanahu wa ta'ala obisigalawo tukola tutya kyolooza Allah subhanahu wa ta'ala ng'eddiini yaffe y'obusiraamu yagiteekateeka okuviira ddala kumu abalamu n'abo abalibasikira oyinza okwekanga ng'ewala oyinza otakisanga nga kirogalaizibwa kiri omuntu amuteekateekera okuviira ddala olunaku lwavaayo mu lubuto lwa maama we namuteekateeka newalabo ne wiiki esooka waliwo ebikolebwako n'atuuka okufa ne waba ebimukolebwako n'ava nawo ne wabaawo ebikolebwawo ng'afuddewo ebyo byalese mubega ebyo ne byonna bibiraga enteekateeka ennungamu Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu. Tuweze tunuulira ku nsonga ezisembeza omuntu okufuna ku maali y'abasika abamanyi bonna zibakkaanyako. Zitwasooka nazo ne tunuulira nti mulimu annasabu ekiika omusaayi gundi afudde muwunga afudde batabani be b'abaana be bateeka okusembera ku maali ye nebyonna byebafunako. Tunuulira ekyokubiri nikaaha obufumbo nti balina gwe bakwatagane mu bukulu ne bafuuka nga buli muntu alina okubeera nga ayingira munne mu maali bw'afa onaamusikira bw'afa nonyamusikira wonna asoose asikira munne ka shekhe natugambako ne aliwala si ensonga eyo shekhe esembayo netuuka omulundi kafe ogwasembayo atunuulidde asibaabu mukhtalafu fiiha ezimu ku nsonga ezawukanya abamanyi zibayawukanamu era batunuulira bayitumaali musimiini ensawo oba esitoowa oba etterekero eggwanika weggwanika imaani y'obusiraamu shekhe ebyo byatugamba ebigiyimirizaawo mu kubeera nga egwa mu ebyo birina okubeera nga bisikirwa oba nga bitwala emaali y'omuntu afudde omuntu bw'afa essentere ziddawa tunoonyeza abooluganda tunoonyeza ti omuntu agamba wazi namulabanga muzikiti wazi musajja namula muzikiti abadde asula tukewalanira odi bannange nange mumbuze ebitono omusajja simuyinaako buzibu yampangisaako nnyumba agamba nti abadde ansasula bungi nange nakuwaddirwa kubeera nti nfiiridde omupangisa wange kati mukunoonyerezaawo okusasula okulungi ennyumba ebaddemu ebintu ennyumba ebaddemu ki kati ebintu ebyo biddawa kyatuusa ku nsonga egamba nti eggwanika ery'obusiraamu ate awo nalyo liyingirawo nelisikira omuntu ono afiiriddwa twakumawo wangeza kubeera nga twebazimunya tutandikaomutamalaomukanda wange kujja oyo nokulaba wangaali mukadde waffe Sheikh mulabugere mashaallah mashaallah tukumire mukadde waffe Sheikh Salehi amin ya rabbi amin mukadde wange muganda wange Alhaji Sendi wajiko adiweya mashaallah kanabaawo ne hajjati mwanyinange namwe twebaza okubeera nga fuba kubeerako haji masudi.com naye abeerako ddala tusobola imamu wenatete junomuski mashaallah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
tukulisaayo bannange abaana abafudde mu bisomo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakumire abazadde tubakubiriza abaana bano tutobye nabo tubajjamu ebajja nabyo tuyambeko ate tubyokubogera mu biki birala abaana tugeze okulaba ntubakuuma abakolere abantu abatuuze abekulabirana abeesa abaana tugeze okulwana okulaba nga tebatuuka kubeta bannana kwebyo batandika kutuuka mulamu mu myaka gyabwe tubakuume nnyo tiviizo ayi twagala nnyo bawa eddembe abaana beyagaleko nga mulidde naye tulwana nnyo okulaba nga tubakuuma ewali ebintu bigenda bajja kulamwa abazadde mbakotubakotera okubeera nga abaana mbateekamu embeera y'okusaala kiwaka tubadde mu sisitemu egamba nti omwana akeera sawa 11 nga vaali tuze kuki ku mulyango naye muholidde muzadde notakwatibwa Allah nsonyi omwana notayagala ataazuka ku ssaawa ezi 11 kitundu 12 okusaala fajiri nosanga maama wekisaba abe nagamba abaana mbalaye bawumulekoko nabo kabaeko otulotuwera naye nga obudde bwebibakiramu obudde ofajiri kituufu wekityo abaana tubateeketeeke nga abaana basiraamu bulungi obudde nga tulwana ennyo babiri bafune buli ne buno babiri nga babufuna okulaba nga tukuuma omwana omusiraamu omutuufu bingi bitwalibwa bulidde abazadde twala abaana ku mizikiti twatulina akasente kadira hadiya okumutwala asome bulidde budaawe sulmanji nga baliko bazinjawulo naye watusobodde mutwala eyo omwana mutwale ku muzikiti akoleki asome ate era n'abaana betwala ku muzikiti beere bakisa tusasula bwalimu abasomesa kikulu nnyo ekyo abantu batwala abaana tulinga abakimanyire oba bakikwata mu nsobi nti emirimu gyabo balimu balina ogikola era omuntu abuza n'okuwera nemumuseera kulinga abatasomesa ddiini kulinga abatasomesa ddiini naye nga wasigadde tobuuza kubanga alina byasomye walala naye nga tolina webirabako nga tadde namunkola asoma paka P7 nga tolina walabyeko kyasomye nga takitadde munkola naye neswala ya P2 agisaala nogiraba kale alisoma omusumita ekisasasula abantu abasomesa abantu baffe eddiini osanga ate wali abalala nasomera namala kuwalidde nga asomye emizikiti ng'esatu nagenda kukuda bamugoba nagamba balowooza balinaku omuzikiti genda muguli ogwawali ndaba wano neetoloddwa mizikiti wetandika okubanja nagamba mukibuka nagenda kutako wetandika nayo okubanja nagenda kujoeriya ngate oluwumula teruweddeeko wekoleraza bwati badde balowooza banatusobola naye erimu abagibiri bubbi bawulira agamba nti ogolaba teri amusinga ddiini wano naye nga eddiini teri mukisa temuli baraka yagenda agiwajja bugojja lwekita abazadde tetusindika abaana okusoma eddiini tusasuleyo bukkaanya nti asome okulaba nga kimukanyizaako n'omulimu sasula kubanga bambi naye alekawo ensonga ze ate mu kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatusasira ati edda yataddeko etteeka ekakale ya ayyuha alladhina amanu idha najaytum rasula wala waqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa naam tomala kagenda bugenzi mutovuudu byabuuza nti buuza imaamu nobuuza ekibuuzo notambulira awo Allah yataddeko ishunga olina kusooka kuteekawo n'omwalimu afune ku mata ekibuuzo nga kikambwe nnyo omutuufu n'omulimu agenda okinoonyeza yetaaga nateekayo obudde edda system yaliwo nga olina okusooka okujja n'amata g'omuwalimu jayo n'ekintu oluvannyuma n'osooka obuuza ekibuuzo naye Allah n'atulaba nga mutuufu era bajja kufuna ebibuuzo byabwe ashfaqtum an tuqaddimu fa in lam taf'alu fataba Allah faqimu salata wa atu zakata musaale musaddaake ebirala kale mujje mubuuze ebibuuzo byamwe kubuulire naye bannange tusomesa abaana twatuzza okusoma tusasuleyo tufune elimu nga gyetufuna naffe sheekh amaze okuteeka akakasa era tugenda okuyingira ddala mu musomo gwaffe direkiti mukkirize mukwase muzingalo tubeerenga tusoma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu oyo
pozi shekhe twayozayoza abantu okuva mu Ramadani katubaddemu ani katubuuzeyoze kusiiba sittati mpozi ate n'okubategeeza abakyagayadde sisinaba basaasira kuba bakyalinayo wiiki namba bakyalinayo wiiki namba abeagala okwenyagira empeera za sittati muzisiibe zirimu obulungi bunene obuwangazi bwaffe mu nsi muno butono nnyo naye ate Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo bye tufuna nga tubifuna kwegamba mu buyitirivu bwabyo ngudda ku njogere yammwe gye mugamba wano etali eyaggwe sheekhe naye bali bootera okukola nabo oba bamatovu yaba matovu aneereka si yaba matovu yabalala abaali abatera okutuwuliriza wuliriza eyo aga nti ofuna kiralu kibe kiri yusi yaba matovu nabo bannannyini ye yabaga nti ofuna kiralu kakati Allah subhanahu wa ta'ala tukola kitono ye tufuna kinene nnyo kale tosobola kusiba myezi 2 gya moderinganwa nange ne mbanze ndaba nga kikalubo naye Allah baba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agaga nti bw'osiiba Ramadani gwe gattako ennaku 6 zokka mu mwezi gwa Shawwal Allah subhanahu wa ta'ala akubaleko omwaka mulamba tolabanga ekyo kinene sheekh n'olwesaba Allah atuwa obulungi bwa ennaku ezo ate nga tuzaagaliza ne bannaffe Allah batannaba kuwa busobozi tusaba Allah bubawe mugumiikirize musobole okubanga mwerumya mu nnaku ezo mufuna obulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekateeka eri abo abasiibi mu nnaku zino kale ekyo nga nkimaliriza mukkirize butereevu nga sheekhe bwakunnyonnyodde nga wenna akaaya katwegattako yongere kuga nti emisomo gino gibeera uploaded ku YouTube channel yaffe eya Islamic Inheritance Consultancy in Uganda oba osogamba nti Islamic Consultancy oba Inheritance in Uganda noonoonya omukutu ogwo n'ogusubscribingako gyonna ajja kubisangayo genda ku mukutu ogwo ogusubscribinge kuba busubscribinga kitegeeza nti kyonna ekinaba kigenzeyo nga kipya butereevu ojja kuba okifuna notification ejja kubejja comment osobola ziteekako bw'oba tolina kyotegedde okubuuza osobola okubuuza kuba n'amasimu tugoogera lwaddemba okuba ne services zaffe ez'enjawulo zonna tugamba nti inshallah we ziri zitambula office ey'ekawempe weegi tugirina tulina office yaffe ku Ibn al-Qayyim Sebo Ibn al-Qayyim ekisozi kimmanyi omanyiyo wa Dr. Ibrahim Mugerwa tulina office Wakiso tulina office Wakiso so zona office zirimu abantu abaziddukanya ab'enjawulo tosobola kufuna ku namba ezo n'obaako nakyeweebuuza oba okujja ludereevu ku office zaffe okusobola okuba nga twofuna okulambululirwa ku nsonga ez'enjawulo tubaga insha Allah office ezenzigule mujje kati mbadde nsembyayo kali okugamba nti genda ku YouTube subscribinga ejja kubanga emisomo ojja kugoberera tosaasaanye n'abasigadde obere ng'obawaako biidhinillah ekyo nga nkimaliriza kkiriza ku musomo gwe twasembayo okusoma twasoma asbabul irithi ensonga ezisembeza omuntu ku busika twatambula nno ne tugamba twazaabulamu emiteeko ebiri gwe yakatwegattako gwenziriramu asbabul mukhtalafu fiiha wa asbabul muttafaqu alaiha ensonga waliwo abamanyize beegattako nga teziriiko ayazaawukanako bonna nga basize wamu nga nkuyege amakulu bakanyiza wamu so ezo ensonga twaziraba ziri 3 seeka zakunnyonnyodde mwe muli annikaahu obwe bufumbo obutuufu so si bwakawundo kakubyedirisa kuba naye ensonga lwaki obuyita bwotyo then tutaba kye bayita annasabu nasabu lwe lulyo oba obuzaaliranwa bw'omuntu wajje weegattira n'omufu mu buzaaliranwa obw'omusaayi then ne tulaba kye bayita alwalaau kitegeeza obunonozi twakiraba ng'omuntu ekyo kyalinga kikola nnyo mu biseera eby'obuddu era twalaba amawanga agamu agakyalinamu obuddu ne tuvaawo ne tugamba tugenze ku nsonga ezo zaali 3 twazimaliriza ne tuziwumbako ne tuyingira ensonga ze bayita al asbaabu al mukhtalafu fiiha ensonga abamanyi ze baakubaganamu empawa ezo nazo twaziraba ziri 3 neera twalaba kye bayita bakiyita islamu al-kafir au islamu shakhsi ala yadi ghayrihi omuntu okusiramukira
ku munne omuntu singa asiramuka abaffe bw'abeera nga afudde gwe yamusiramula obeera n'akantu mu maali ye kakasa ekyo twakiraba era ne tukinnyonnyola abamanyi ne tulaba endaba zaabwe ku nsonga eyo ne tutakoma okwo ampuliriza ne tulaba ensonga endala eyali eyitibwa ensonga endala yali eyokusatu Baitul Mali Muslimina gye tuliko y'ensonga eyokusatu so nga ate ensonga eyali esooka twagigamba nti ensonga eyitibwa alwalaau laisa alwala lakin tusamma almuwalat manyi byagala okufaanagana bakiyita almuwalat muwalat kitegeeza kubeera na mukwano guyitiridde eri omuntu nga muli ba mukwano nnyo noga nti agundi enfanfe wange naye nga nti muli ba Luganda nti ate tulina bukale wetugattira naye tulinga batta omukago ne family nga ziinteractinga tebawasaganamu bakugamba beziizaako eneeziizaako ey'Oluganda olw'omukwano gwe bakola ki gwe balina abantu abo ekyo nakyo twakitunuulira naye ekyo ne tukigoba twagamba ekyo olwedi twakigoba dda kuva mu kiseera ekya jahiriya kyekiseera ky'obusiraamu nga tebunabakola ki tebunaba kujja kakati bwe twamala okulaba ekyo ne tutunuulira singa omuntu aba afudde maali ye n'aba nga agireseewo nga weeri naye nga tewali bagitwala obusiraamu bujjuvu Allah ogenda okugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina buli nsonga yonna baagimazeeyo ngezezaako okunoonyerezaako n'okusomasomako kugamu ku mateeka ku saidi yaffe eno ey'oluzungu naye sinaba kufuna bulungi nsonga nambulukufu ey'omuntu singa aba afudde nga talinaayo ene relative talinaayo wa Luganda lwonna wadde oli amuyinako akakwate kubanga abo bantu gye bali Sheikh mwe tuli mu nsi naye nga oli talina nga yeyeye omulaba olabye taata we olabye muzzukulu we bonna nga obalabye omuntu oyo bw'afa emaali ye egenda wa emaali ye egenda wa muganda wange Ibra ejjokolera awo nkutumiddeko n'abannajjokolera mwenna ewa jjajjange Haji Mwoli Musowedi ziwa mwenna buli aliko awuliriza manyi mubeerako ne muwuliriza nsaba Allah ekitiibwa abawo bulungi atekkiriza ntumire ne ku bejjajjange Haji Rashid w'Ekikaatu bonna gye basinzira okubanga bawulira kadde wange bwembaawo ekisaasi so nga ate ne Wambogo na bonna abalala bonna abayingirawo nsaba Allah ekitiibwa mwenna abawe obulungi kadde wange Kakande naawe bw'otyo nkutuweereza salaamu Wambogo katugende mu maaso. Naam kakati ensonga eyo nga bwe tugyogedde gwe wenna agenda mu maaso n'okutuwuliriza endaba z'amanyi za njawulo ku nsonga eyitibwa obusika okutwala emaali y'omuntu oyo ne bagitwala fi Bait Mali al-Muslimina ekyabamanyi bakikubaganamu empawa mulimu abamu abagamba nti yes emaali okwawukana kwabwe tekuli kugamba nti emaali tegenda mu Bait Mali al-Muslimina ekyo twakitunuulira nga bakyegattako bonna ng'abamanyi era ne bagamba nti emaali bw'ebanga omuntu afudde nga abuliddwako yenna mulinako akakwata ak'omusaayi emaali eyo butereevu etwalibwa yustaqu ila Bait Mali al-Muslimina etwalibwa mu ggwanika lya ebyobugagga by'obusiraamu era ne bibeera nga bisobola okubikozesa on public affairs ebintu ebigasiza awamu ebyenjawulo kakati ensonga bwebeera bwetyo omuntu oyo banga emaali yo bategende enjawukana yaabwe evaawa enjawukana yaabwe eva wano emaali yo bwe tugissa mu Bait Mali al-Muslimina tugitutteyo mu ddaala ki okategedde bulungi tugitutteyo mu saaki tugitutteyo ng'emaali etalina nannyiniyo tugitutteyo nga emaali nti Bait Mali al-Muslimina wabuliddwawo omusika kati yo yezzenga omusika otegedde bulungi eyo ye concern weeri enjawukana y'abaki y'abamanyi twayawukana ku mulundi ogwasembayo okusisinkana nga tulabye abamu ku bamanyi ku kigambo ekyasooka baayawukana ebigambo byali bisatu era ng'ekigambo ekyasooka abamanyi abaasookera ddala baagamba nti Bait Mali al-Muslimina emaali eyo egitwalanga kya busika ontegedde bulungi man la waritha lahu fa inna Bait Mali al-Muslimina yakunu warithun lahu atalina musika yenna ennyumba oba eggwanika ly'ebyobugagga by'obusiraamu lyerifuuka omusika okategedde bulungi ekyo twakiraba ku mulundi guli ogwaggwa
wabula kigambo ekyasooka ne tutunulira ne bannannyini kyo era abakisapootinga. Ekigambo ekyokusatu ekyokubiri era n'abaana abookubiri bagamba nti yarithu baitu maalil muslimiina mutlaqan, ennyumba oba eggwanika ly'ebyobugagga by'obusiraamu Muslim State Treasury. Seka twalika ekibuuzo mu ddiiro, Seeka Yahaya Kalungi oyo yali alina okutunnyonnyola naye simayiro tunaamufuna oba tulina baitu maalil muslimiina oba terina, naye naawe oyinza otunnyonnyola n'omuyambako. Kale inshallah kale bismillah alhamdulillah omwegaanidde wano enkoko eriba tennako okolima mirundi enkoko eriba tennako okolima mirundi 3 ng'okoze eki ng'oneegaanye kale barakallahu fikum. Naam, so kati tugambye wano batugamba abamanyi nti eggwanika ly'obusiraamu bano bo balireeta nga omusika nga tebatunulidde kiki idha ina adima alwarithu, singa tewasangibwawo omusika yenna, au baqiya shay'un min attarika, kale oba wasangiddwawo omusika naye nga tamalaawo bya bugagga byonna, ekisigaddewo ne bagamba nga singa babajjeko emaali zaabwe sawaun kana muntadhiman amla, si nsonga baitu maali eno weeri nga nteeketeeke well arranged oba nga teriiwo. Okategedde bulungi Seeka? Si nsonga baitu maali weeri nti oyitawa nti woyita wano ogisanga wali ku Salama Road oba wali bwoti, naye ne bagamba ne bwe bateriiwo basobola okubanga emaali eyo era bamala nti egenze mu baitu maali muslimiina. Ne bwe bateriiwo no anti bagamba muntadhim au ghaira muntadhim, intidham kukubeera nti nteeketeeke bulungi nnyo n'emisoso yayo gimanyikiddwa oba nga si nteeketeeke. Kati nja kugamba wadde tetunafuna ansa kuva eri Seeka Yahaya Kalungi, naye kankuyambeko nange mumuddiremu okusinziira ku bye twakasoma n'ebye tugenda okusoma mu kitabo kino. Tetulina baitu maalil muslimiina eri muntadhima. Yes, teri no isi baitu maalil muslimiina ado gitegedde house of zaka antujja kukiraba obulombolombo bwa baitu maalil muslimiina bwe buliwa kasita tunakituukako ekyo bw'ojja kwewa ansa manyi ddala tugirina oba tekola ki. Nze nange sinzidde mu bukwakkulizo na bulombolombo, okategedde. Naam, tayib wa huwa almashhuru fi madhhabi almalikiya, ekyo nno kyetwogedde kyekigambe ku saidi ya Imam Maliki kyebatwala bo baga nti akalombolombo k'okusikisa baitu maalil muslimiina okubanga etwala emaali yo yatalina mu musika yenna tekitegeeza kuba nti weeri nteeketeeke, wabula si nsonga weeri bateriiwo emaali esobola okuteekebwayo naye balibwa nti egenze mu baitu maalil muslimiina. Wa alaihi ammatuhum, era abasinga obungi mbagoberezi b'amadhahabu ago bakigenderako. Wa qawlu Shafi'i fi lqadim, era kyali kigambo kya Imaamu Shafi'i ekyasooka. Wa alaihi ba'du Shafi'iyya, n'abamu ku bagoberezi ba Imaamu Shafi'i bakikolerako. Wastadallu ashaaba hadhaini alqawlain, ebigambo bino ebibiri kiri ekyasooka. Abasooka twagamba nabo bagamba nti baitu maalil muslimiina etwalibwa ng'omusika. Kati ne bano ku saidi ya Imam Maliki n'abamu ku bagoberezi ba Imaamu Shafi'i abasookera ddala nabo bwe batyo, naye nga bujulizi bwabwe buno. Ma rawahu al-Miqdaam bun Ma'di Kariba, sahaba ayitibwa Miqdaam mutabani wa Ma'di Kariba radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala, nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino yagamba nti man taraka maalan faliwarathatihi, omuntu yenna alekawo ebyobugagga biba by'abasika be. Waman taraka kallan fa ilaina, n'oyo yenna abaalese akazito, okategedde ako, n'oyo yenna abaalese akazito fa ilaina, kadda gye tuli. Wa rubbama qaala, reporter wa hadithi agamba oluusi yagamba fa ila Allahi wa rasulihi, kasigala ku Allah n'omubaka we. Wa ana warithu man la waritha lahu, abange nze ndi musika w'oyo yenna atalina
atalina musika si kuba nti atwala emaali ye nabbi sallama nedda si kyeyali ategeeza. Yes, yali ategeeza ki nti ebyobugagga by'omuntu yenna ebitalina we biraga eggwanika ly'obusiraamu lyerikola ki gye birina okudda ng'eggwanika ly'obusiraamu bwe lyeyimirira omuntu oyo ku kazito k'abaalesi ng'amabanja n'ezirooni ze balya n'eddiya ezibaliko ku nsingo n'ebirala okategedde obusiraamu bwe bukola ki. Hadithi twagiraba n'agamba nti kikino wano bakireese mu hadithi y'emu yennyini agamba nti aqilu anhu wa arithuhu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asobola okuvaayo gwe obussa omuntu n'abanga asobola okuweera ddiya. Amakulu obusiraamu busobola okuweera ddiya ne bukuyambako naddala ddiyatul khata ku muntu yenna aba akoze obutanwa mu kutta. So obusiraamu busobola omuyambako okubanga bamuggyako amabanja ago agamutuuse mu bulago. N'omuntu yenna asobola okuba mu bizibu kikimu mu mbeera efaanako bwetu. Wal khaalu warithu man la waritha lahu. Ne kojja jokera kojja tali mbasika. Kojja senga abo bonna baagobebwa mu busika tebaliimu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi agamba nti singa wabulwawo yenna omusika olwo senga asobola okukola ki okujja oba kojja naye asobola okukola ki okujja. Ontegedde bulungi. Wakadhalika alkhala ne mama omuto naye asobola okujja. Agamba atya naga nti yaqilu anhu wa yarithuhu kubanga naye bw'abanga yasangiddwawo nga tewali muntu mulala era naye asobola okubanga bw'ati ayamba ku mutabani w'ono n'amuweera ddiya singa aba ayina omusango gwe yazzizza. Walwajhu minhu ensonga etuleseza okujuliza hadiisi eyo anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana annahu warithu man la waritha lahu. Nabbi yannyonnyola n'aga nti ye musika wo yatalina musika yenna wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yarithu shay'an li nafsihi. Yali tabitwala nti abitwala emmaka ge abikozese oba yabyeyambise no wa innama yusrifu dhalika ala masalihi almuslimina wabula bikozesebwa eri muslim state affairs nga bikole ku nsonga z'abantu bonna liannahum yaqiluna anil mayit kubanga be bavaayo okusonda sente ezigula ddiya etaasona akazito k'abaalese ak'amabanja akazito k'alese aka fines akazito k'alese loans zantu ze bali enkya n'eggulu n'ebirala. N'agamba nti kala asabatu bil qaraba bayimirirawo ng'abaali badde abantu betweta mail lineage ku sayini y'oli abaafudde bano abasiraamu be babeera bamagenda okumuyimirirawo ku nsonga eyo. Fayadau limamu tarikatahu au tarikata man la waritha lahu au baqiha fi baiti mali almuslimina. Kakati imaamu nga nabbi bwe yali kuba naye yali imaamu naye bw'atyo akwata ebyobugagga ebyo ebitalina nannyini byo ne biteekebwa mu ggwanika eriyamba abasiraamu bonna. Oba kategerekesaako. Walakinna hadha al-istidlal da'if jiddan. Abamu bagikuba mu bamanyi naye istidali yaba byebigambo ebibiri ebyo byogamba nti baitumali muslimina musika bagikubya abamu. Yuraddu alhadithu nafsuhu. Hadithi yennyini ekizaayo haithu bayyana nabbi sallallahu alaihi wasallam annahu warithu man la waritha lahu kubanga nabbi yagamba nze nsikira atalina muki musika. Fadalla dhalika ala anna man kana lahu warithun fa inna tarikatahu lahu. Singa omuntu abeera ayina abasika oba ayinawo omuntu yenna muyinako akakwate ebyobugagga ebyo bidda eri omuntu oyo. Kama dalla alhadithu ala anna man taraka malan fahuwa liwarathatihi. Ngera hadithi bwe yatulaze negamba nti omuntu yenna alese ebyobugagga biba byabaani byabasika be. Kitegeeza nti muno temulimu bujulizi butulaga nti baitumali muslimina muki musika. Oba kategede bulungi. Wa annahu warith man la waritha lahu. Era nategeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti ye asikira atalina muki musika. Nagamba nti nagamba nti kama dalla ala tawrithi alkhal. Ngera bwatulaze nti kojja asobola okusikira omuntu wa huwa min dhawil arhami kuba ali mu Luganda abeewala. Wa annahu warithu man la waritha lahu. Era agenza okujja olwokuba tewaliwo musika mulala yenna waakumpi mwaba abakulembezebwa. Wastadalla من اشترط تنظيم ببيت مال المسلمين بأن المال
masrufu ila alwarathati au ila baiti almali biittifaqi. Bannafa bagamba nti baitul mali muslimin eteekeddwa okubeera nga weeringa eri well arranged, ng'etambulira mu nteekateeka ennungi, eri nga manyikiddwa formally nga weeri, nga bategeeza nti ku lw'ensonga nti emaali ekwatibwa n'etwalibwa mu baitul mali muslimin yegattibwa kiba kyegattibwako abamanyi ekyo. Wakyegedde bulungi, bakigattako nti emaali egendawa mu baitul mali muslimin. Fa idha ta'adharat ihda aljihataini ta'ayyanat al-ukhra. Singa saidi emu ku zino ebbiri abagamba batya, abagamba nti emaali eno egendeyo, abali ne bagamba nti nedda teekeddwa okubeera nga eteekeddwa okuba nga eri muntazima. Kitegeeza nti ku saidi emu tuyinza okusanga abamu batuufu. Oba ogategedde bulungi. Falqawlu thalith, ekigambo ekisembayo ku nsonga eyo, la yu'tabaru baitu mali almuslimina sababan limadha litawaruthi mutlaqan. Abokusatu, endowooza yokusatu y'abamanyi baga nti wadde maali y'omuntu atalina musika yenna etwalibwa mu baitu mali muslimina, naye baitu mali muslimina tetugitwalayo nga batutteyo obusika. فما زاد عن أصحاب الفروض يرد على من يرد عليه من الورثة. kubanga ekiba kisigaddewo singa tuba tugabye nga wasangiddwawo abasika abatamalawo bya bugagga, ekiba kisigaddewo tusobola okukibaddiza. idha lam yakun thamma asibun, naddala singa tewasangiddwawo omuntu afuna bya bugagga ebitalina kigero. fa in lam yakun alwaratha, singa tewasangiddwawo ate abasika, fayuwarrathu dhawil arham, tunoonyayo bali abeewala abooluganda, yes, abafamire abalala. fa in lam yakun ahadun min dhawil arham, bwe tutasangawo n'omu yenna mu b'eŋŋanda ze, fayudau almaalu fi baiti maali almuslimin, olmaali tuleka tugitwala mu baiti maali almuslimin ala sabili almaslahati alamma, ng'olwo tugenderera okubanga egasa abasiraamu bonna, la ala sabili alirithi, so si nti tututeyo busika. Wa ilayhi dhahaba alhanafiya walhanabila, ekyo nno Imam Abu Hanifa nga kwogasse ne Imam Ahmad ibn Hanbal z'ensonga zaabwe bwe baazitwala. Wastadallu ala dhalika bi adillati, era balina obujulizi bwabwe ku nsonga eyo nga bagamba batya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba obusooka nti wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi. Otegedde bulungi, inna Allaha bikulli shay'in alim. Abantu ab'eŋŋanda, oluganda lw'omuntu nga tetunaleeta kintu kirala kyonna, be basinga obulungi ku nsonga zaabwe, bo bokka nabo okumalira ensonga zaabwe nga tetunayingizaawo obusiraamu. Okategedde bulungi, ekyo tukiteeka wabbali kibasooka. Haythu bayyana Allahu tabarakahu wa ta'ala anna aqariba al-insan umuman wa man baynahum min baynihim dhawi al-arham ahaqqun bimirathi ba'dihim ba'dha an madha an umumi almuslimina. Abantu ab'eŋŋanda bebalina okugamba bebalina right, bebali ahaqu okubanga basikira munnaabwe nga tetunaleeta basiraamu balala. Waqad bayyana ayati alfara'id man yuqaddamu fi almirathi min aqaribi alinsan, kubanga n'obusika bwatunyonnyola aya ezaze twatandikirako tukijjukira nga zitulaga ani asookerwako mu booluganda, tusooka kwani, tuzaakaani, mu mitendera. Waman baqiya minhum dallati al-adillatu al-ukhra ala tawrithihim inda adami al-warithi bil-fardi wat-ta'sib. Ate bano bannafe abasigadde ab'emitendera egyawala nga bwe tugambye ab'eŋŋanda abalala abeesudde, nabo obujulizi bwajja nga bunnyonnyola ku bo diro tubaleeta era tubawaaki mugabo mutemwaki gwe tubawa mu mbeera efaanako. Ne hadithi eri gye tusomye gye tuvuddeko gye tutagenda kuddamu nga nayo bagireese ekakasa nti obusika bulina kusookera mu famire. Nabbi wagambidde nti omuntu yenna aleka ebyobugagga bya baitu maali muslimina nga tewali wabitwala. Ate bw'aba aleseewo egundi ng'alese akazito ek'ebizibu, amakulu ebizibu byonna babalese era bidda ku nnyumba ya busiraamu nkubanga musiraamu. Haythu bayyana Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anna man taraka malan fahuwa liwarathatihi, ekyo kyonna tukimaze. Warrajih huwa al-akhir, ekyasinga okubeera ku byonna nga bwe tulabye tubikubaganyiriza wamu ebirowoozo.
ناي الراجح عند المصنف هذا الكتاب وهو من الأستاذ الدكتور الناصر بن محمد مشري ماذا الغامدي يناني كتابه تسمى الخلاصة في علم الفرائض تسمى بتوبينجي nenga kyetusinga ennyo okutambulirako kyekitabo kino kuba kyakunganya amasaili okuva mu bitabo ebyaki ebyenjawulo. So warrajih indahu kyeyaleeta nga naawe oba oli awo kyoyinza okutwala okusinziira ku byetwogedde huwa alqawlu thalith kyekigambo kyetusembyeyo kyetugambye nti anna baita mali lmuslimina laisa warithan emaali eggwanika y'obusiraamu si musika, tetulitwalayo nga musika nedda. Wa innama yudau fihi malun man waritha lahu wala qarib. Emaali y'omuntu yenna ebuliddwawo yeraga talinayo wadde oluganda wadde omuntu yenna talinayo omusika wadde oluganda yenna emaali ye yegendayo. Wa yunfaku ala masalihi almuslimina masalihi lamma. Ate bwe tubanga tuli bakozesa ebintu ebyo oba ssente oba byabugagga byonna bigasa abasiraamu bonna nga tetubiwadde imaamu biweebwa ne imaamu asobola okufunamu. Ontegere bulungi? Naye si nti mugabo gonna tugenda kuguwadde imaamu, nedda, wabula bisobola okugasa abasiraamu bonna abasigadde la ala sabili l-irithi, si nti bye bamusikidde, kubanga bwe bigenda mu baitumal muslimina bifundika bize mu baki mu basiraamu. Mukategedde nagamba atya wa innama huwa limaslahati au lilmaslahati lamma, wabula kiba kya geno use oba geno kitunza public what public importance, kuba nti gundi public oba abantu bonna bafunamu omugaso kal amwali majhula, ng'emali gyetuyinza okusanga nga temanyikiddwako nannyiniyo temanyikiddwa nannyiniyo, tanzila lilmajhuli manzilata almadumi, nga tusobola ogiteeka mu kifo ky'okubeera nti weeri nga tewali nannyiniyo tugitwala ng'etaliiko ng'ataliiwo direct fene twala yaki byabugagga. والمسألة تعلق وثيقة بمسألتي الرد وتوثيق ذوي الأرحام. Bino byonna bituva okwogerako bikwatagana n'emiryango gitujja okulaba mu maaso nga omulango okwatagana ku kuzzaayo ebyobugagga ebiba bisigaddewo tuddizaani otunaa tubituuseeko, n'okulaba bannaffe betuyita badhawil arhami be baani betwekakasa. ولهذا اختصر المصنف في هذا الكتاب في هذه المسائل natunyonyolako ebyo. Natujja insha Allah tujja kulaba ebirala kyavaako mukkereza ne kano nti al-irithu bisababi madha al-iltiqati al-laqit, tujja kukiraba insha Allah. Obusika obukwatagana ku mwana gwolonze obukozi twakitwala dda nti taba musika. Mwana gwolonze omumanyi gwolonze omusanze mathalan اللقيط يعتقد هو أخذ طفل لا يعرف نفسه ولا ماذا ولا ريقه. omwana oyo gwolonze yenna oyinza okuba omulonze batumize ku street yonna gy'omulonze, ayinza okuba nga omulonze nga muto ye kenyini nga tamanyi tategeera, oba gwe kenyini nga tomumanyi tomumanyi waawa oba tomanyi nti oba muddu oba si muddu, niyo gwolonze bulonzi muntu of course au gayiriho oba omuntu mulala yenna nga abuze dhalla tariq, abuze mu kkubo oba naaba nga tamanyi gy'ava. So wakhtalafa ahlul ilmi fi tawrith bi nakulire wo bakali nawangala nawe abamanyi bayawukana ku nsonga eyo fi itibarihi sababan min asbabi al-irithi. Singa omwana oyo aba akuze n'afuna ebyobugagga osobola omusikira oba gwe bw'ofa kusikira, ebyo byonna tujja birabako insha Allah mulyango kunaaba tuseeko biidhnillah mu maaso. Mu bufunze leero tugadde omulyango guyitibwa asbabu madha asbabu al-irithi al-mukhtalafu fiha, era ze zikomekkereza zonna mu bufunze. Fawaidi tetujja kuzitunulako kubajja emigaso mingi n'ali eyasobola okugirowooza nti ennyumba y'obusiraamu bwebanga yekusikidde ddala kiki kyoyinza okuganyulwamu oba public eyinza kufunamu ki oba byafunamu ki, byonna tubiranga birimu omulamwa gye bujja insha Allah kkiriza tujja kutunulira ku kye bayita mawani'ul irithi. Kale tukutegedde gwe oli omu ku baana b'omugenzi, oli omu ku booluganda lwe, naye tewaliyo kiyinza kukugobamu n'otafuna ku maali ye bye tujja okutunulako. Yes
tekiri automatic teri ayinza kujjamu kiringa omuntu asobola okusobya mu family nakola ebyambyo nenakola buli kamu konna naye nga tolina weza muwanduukulira mu family nga noba ovaayo ku muzina nogamba nti bannaye nti olwaleero muwonge tumuzaalukuse naye wano mu busiraamu kijja kujjayo mu busika eriyo kyojja okukola kyo kikujjayo mu busika okusinza ku nsonga zetujja okulaba walillahi alhamdu. ensonga abamanyi zebayawukanamu era okusinzira nnyo ensawo enzibizi y'obusiraamu bayitumaali omusimira era etutera okubeera batufundikira omusomo olunaku lwaleero. Shekhe, ng'ofundikira n'akyaya misimu oba sebo gwe sebudde bw'oba olaba nga gye buli obunaasaba nga 3 khalas zibawe bwoyina olunaku obuuza ng'olaba omutuufu akusigaddemu etaagasha okubeera nakunyumira okubeera natukakunyumira kubanga ate wiiki ejja inshallah taala tugenda kubanga tuyingidde ate mu musomo omulala era ku nsonga z'abasika irimu eno okumanga nga yakaawa n'okuba esimu abantu batya oba beebaze mashallah abayinza okuba bitegedde nnyo tuyinaawo kibuzibu kitugenda kubuuza nkakasa agikulayinza okubeera nagamba nti bwemuuza nebambuuza lwaki bwekitugenda kubuuza just wabaawo ensonga yenene oyagala okubeera nga oyagala okutaanya kutegeeza nokubeera nga tukwogera okulabikira inshallah taala tusobola okubeera nga biidhnillahi taala tukuyambako. Abdusalaamu musajja musawo yaali eyo yesirikidde yatya okubeera nga tumukuwonako ekigambo kyonna ali mukutumira butumizi tumira okulamba okuvaayo ddala 07591000. Shekhe, obusika buno nga otugambye ku baitulmaali muslimina tukwata mu sente betubeera nga tumaze kikambuuze kati mbuuza babuulize natubeera nga tumaze okukwata emaali eyo tukiteeka baitulmaali muslimina sawo balika ebyobusiraamu newavaayo abantu abagamba nti bannange twategedde bulijjo byo tumanyi mutwaffe gyali ne batugambye nti bulijjo mwonga naye naye tuzze kukima bintu bye kirimu ebintu ebiri. Ekisooka bwetusanga ebintu ebyo nga baitumaali musimina ebikozesa esasula ekyokubiri bwetusanga nga webiri okwakulizo ki baitumaali musimina bwetubanja okubeera nga etuwa ebintu ebyo. Barakallahu fik. Kati singa kisange nange nfuuse wale emalira wale kituufu singa ensonga eyebaawo of course teyeewalika omuntu osobola okuwangala naye. Manyi bagamba abaganda balina hadisi yaabwe egamba nti embwa lwefa lwemanyibwako ani nyiniyo. Ebiseera ebisinga muyinza okuwangala n'omuntu ate abantu abamu oluusi bakweka enganda zaabwe naye oli agenda okufa amala kufa oluusi nga bamuziise n'okumuziika ne mulyoka mulaba nga lyabajja nga banoonya naye nti gundi tuwangadde naye emyaka 30 tayogerangako nakumanya nti balinayo omuganda we. Ebyo abantu bangi babirina naye nga kikyamu. Singa kisangibwa nti ddala butuufu omuntu ono awongadde mu society nga community y'abasiraamu temanyi yo wa luganda lwe yenna ate nga naye kennyini ne bamubuuza oba oliawo ye ng'omuntu asobola okuga nti asiinaayo wa luganda
abantu baawukana mu famire eyo oli naga saagala kumanya baluganda bange gye bali nange simanyi biki naye oluganda lusigala luganda. Kakati bwe kisangibwa ng'ensonga bwetyo bweri Baitumalil Muslimina ebintu byonna byerina okusookera ddala kansooke kuno ekiro ekyosembyeyo musooka kuleeta proof bwe bujulizi obukakasa nti omuntu ono waki wammwe ate kiyinza obutamalawo nno ne DNA test tusobola ogikola omanyi waliwo ebintu ebikulu kumufuna nammwe awo nno kiyinza okwetaagisaamu lya DNA okitegere bulungi kubanga naddala ate waffe mu Uganda naawe obimanyi kubanga amazima kati nnaku zino tufuma mafume amazima tekika kyasangibwa mu bantu bangi bantu bazibu nnyo so kati Baitumalil Muslimina ekozesa amakubo agasobola okukakasiza ddala nti omuntu ono ddala mbutuufu wabano singa baba beera batali baleese bujulizi bumatiza ne DNA basobola ogikozesa oba kategedde kuba asobola okubuliriza anti kati kankubuulire abesiba ku mugagga nti muganda waffe tuli bangi kati mathalan manyize ngiriza nnyo ku hamu bw'aba gyali yanansonyi bw'aba awuliriza radio naye mugerezaako nnyo mathalan singa hamu akeera inshallah namujjulula nga tetumanyiyo wa luganda lwe lyonna naye nga tuwangale naye tulangi ng'omusajja omugagga akoze ayina kati oluvannyuma lw'okufa ne walyoka wavaayo abagaa nti ffe muganda waffe golooza Baitumalil Muslimina egenda kukwata bukwasi bya bugagga bya hamu ebibawe anti kituufu nkyengamba olowooza egenda bikwata bukwasi no ate tekola bwetyo olwo aba eyonoonye kuba abantu wazi'uddini inda nnansi bangi bajja kujja kakati abantu abasinga okutya kutono gyekutulina eri Allah kati ejja kusooka ekole research ekakasize ddala abantu abo ddala be batuufu era singa babeera nga batuufu ejja kukwata emaali egibawe tewaliwo kigisigazaayo Baitumalil Muslimina singa tuba twekakasizza ddala kituufu abantu bano bebannanyini bannanyini gutuuza banka ekola etya kati nze kankwekizaamu ku banka oterekayo sente zo mu banka nosaako ne next of kin amanya n'ogateekako naye lotolooza nti agenda bugenzi najjayo sente omanyi be bamutuma death certificate ne bamutuma ebipapula ebikwatagana ku ye ebikakasa nti ye nanyini kugamba bingi emisoso mingi ebbaluwa ez'abalooya nazo ne muzikola affidavit simabiki byonna no swearing in byonna naye nga ebyo byonna olwezikutuusa ku ki obeera ng'olimu obubibbi lwakuba ndi mulaba babbi abakalu era tusobola kugenda mu process zonna zikola ki zeetaagisa naye bwe ziba nga ntuufu esente bazikuwa n'ozijjayo kati ne Baitumalil Muslimina gitwale nti bwotyo byonna ebyetaagisa naam esebo okusiibula kwange kamba siibule bwe nti tulina forum ey'abamaseeka n'abasomesa abalala bagiyita Teachers and Sheikhs Forum twategeseewo okusoma twateekateekawo programu y'okusoma kusomesa abantu mu mitendera egy'enjawulo naye nga tusomesa abantu abasomesa abali mu field n'abagala okuyingira field kati twetaaga abasomesa abasomesa rawda twatandikidde twateekaddewo ka programu nga katambula omwaka mulamba naye buli holiday mu abasomesa nga musobola okukatutambuzaamu oba mmwe abatasomesa nabwe musobola okukasoma mu biseera ebirala kuba n'omwaka mulamba naye nga bbanga seddene nnyo mwezi nga gumu bwe mutyo okumala ebbanga lya mwezi mulamba n'ofuna tactics ne skills ez'enjawulo okusomesa omutendera gwa rawda nursery Islamic nursery oba Islamic theology noba ng'oyiga engeri gye bamusomesaamu ate nga kuliko ne certificate inshallah eyekakasiddwa okuba nti bwotyo ogifuna ng'era osobola ogifuna merit certificate inshallah tubaga nti mutunoonyeeko mubeere nga muzifuna yita ku WhatsApp ate nga nsobola inshallah wiiki eno tugenda kuba nga tuggulawo abagala okutwegattako gwalina certificate ya sabia ng'ate walisobodde okusoma naddala abaana abawala kubanga eyo sekita ya rawda oba nasale teaching y'eddiini y'abaana abawala sheikh tulina forum eyo ena connection n'amasomero naye bakusaba omusomesa owa nasale
abannasari nja kusindikira ssebo insha allah. Kuba tuyina infact ndowooza si gwe mulundi ogusooka ti ndowooza mulundi gwakubiri naye twetaaga abasomesa naddala abaana abawala abali eyo ng'olina certificate ya sabia nga oli mulungi amakulu mu kutegeera ebintu ebyo wali obitegeera, so tugamba nti teweetuulako opportunities weziri emirimu weegiri tujja kusomesa n'emirimu ojja kukola ki ojja kugifuna. Yita ku namba zino wammanga ku 0703 33 799 98 aba ku 0772 86 16 87 ne ku 0701 20 6 93. Bw'onaaziyitako ojja kubanga otufuna ne ku WhatsApp naye mujje musome. Holiday eno insha Allah lwe tutandika, so gwali serious butereevu jangu sobole okubanga wootyo weefunira chance eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.